Tuli ku mukutu gwaffe ogwa Standard News nangida Element Man muzzukulu wa Mugema mbanyingiddewo zino essaawa. Anga bulijjo mbatuusaako ebintu ebyenjawulo ne neebaza mwenna abagenda maaso n'otugoberera. Tuli ku TikTok gwe genda osaakinge Standard News UG ate ne ku Facebook ate ne ku YouTube nayo gye tuli gyogendayo funa simu osaakinge Standard News UG fe tugasookako amawulire okwetoloola eggwanga mu bifo ebyenjawulo. Olunaku olwaleero nzize ne programu ey'enjawulo era nga leero lumu omwezi ogwokutaano omwaka 2026 mu mwezi guno luba lunaku lwaba amawulire oba Press Freedom Day mu Uganda yonna oba mu nsi yonna nga bannamawulire bano bajjukira kyemmanyiiko bajjukira emigga egibakubwa tiyagasa abakubwa obugubi bwe babeera bayiseemu nga bo ab'amawulire wakati mu kukola emirimu gyabwe. Olunaku olwaleero nina gwe nkuleetedde nga ono ye muleese y'omu ku abo abakanozaako ku miggo ku nsambagere ku tiyagaasi n'ekusaako n'ebintu ebirala. Ono nno si mulala agenda kubeera nga atweyanjulira tumanye yaani ate akolawa ate buzibu ki oba yakamala mawulire emyaka ng'emeka naye mu kiseera kyakimazeemu biki byasobodde okubeera nga afuna kusoomozebwa ki kwabadde nako. Manye ekisaawe kyaffe kino eky'obwamawulire ebiseera ebisinga tusinga kubibwa miggo eri abasirikale era ensonga lwaki y'omu wamawulire mwagalaba ensambagere ku social media ez'enjawulo kati owulire oyagala onyanjule ebyennandiyogedde owulire oyagala obyogere ate kati nina okwanjula abantu bategeere ani gwendeese ono kati bwe mugere sinnakwogera linnya ongamba nti no olina okunyanjula sinnakwogera linnya naye wabula ngezaako kuwa bantu gwani nsiige ekifaananyi nti bano be bamu ku bannamawulire be mwalaba abakubibwa dayirekita w'essomero erimu agenda kuba atunnyonnyola bagendayo batya saako n'ebintu endala kuba emabegako yaŋŋambako nti ye mu kutandika amawulire bamulinyisako ekimotoka ky'amazzi kati byenandiyogedde owulire oyagala obyogere abantu tulina obbanjulira ensonga nina okwanjulira abantu ensonga bategeere ali gwendeese agenda kuba atweyanjulira nti bo baagala nnyo okutegeera ng'onyanjula baagala nnyo otegeera nga nkwanjudde owulire teyagala njegere wandeese kunfuga bumbula anti oze ku channel yange yayi tugirira ko mateeka anti wadde yo nina eddembe okuwa nange amateeka aganfuga kazajja kaka okuyomba kankawo kyasi kale katubuulire n'ebirala byonna era yamulega byakatandika ati omukulu sayinza okulaba ku Standard News nangida Element Man muzzukulu wa Mugema nange nsanyusa okukyazibwako wano oba oli awo ku mukutu guno eno Standard News UG babalabi beesiimye okundaba abayi bajja kulaba ku mpaka kirizagaana sebo saagala kundaba olwa mpaka njagala bandabe nga basiimye nga beesiimidde si lwa mpaka wano ku Standard News bo bagumira byonna kyembandeese bakiraba so naye neesiimye obbabuuzaako nze Robert Musanje nga ndi wa mawulire oba oli awo nga nkolera mu kitongole kimu ekisinga mu ggwanga munene obunene mwewaana n'ekitongole kyammwe ekyo tokkiriza tali oyaguza enjogedde nimbye embuuza mwewaana n'ekitongole kyammwe nimbye simanyi kale wekiba nga si kituufu njagala ekitongole ekikyo gwe kyosinga okumanya nti kyekisinga obunene ati kati nze nga nze mmanyi Standard News oba UG kati Standard News kakyere kati olumukuvumira ku mukutu gwange sebo tubuulira kakyere wa Standard News olumukuvumira ku mukutu gwange amawulire natandika okukola amawulire mu mwaka gwa
wakati wa 2014 ne 2015 nga tunayingira ekyo tunagenda eyo kiki ekyakusikiriza okugamba nti nange njagala fuuka wa Lugambo? Oboli anti mbadde nkyakugira nti mba nkyali mu A level nali nga nkyali mu A level nali information prefect. Kwegamba Lugambo walutandika dda siruto era tegeza nti yakubira Lugambo nali ndi mu A level ze nali information prefect ko Matuga Mix Secondary School era nzijukira twaliko ne competitions ezenjawulo ze twalimu bazitanga IMSA competitions zigatta amasomero ag'abasiraamu ag'enjawulo. Omulundi ogwasooka twali Kabojja eyo nengenda ne tukompitinga n'amasomero ag'enjawulo mu kusoma amawulire ne tubasomera amawulire ne tuvaawo nga basiimye. Walaba otya nga batti basiimye? Walaba otya nti basiimye? Already basiima kuba certificate zange nziyina. Singa tebasiima saadifunyeyo certificate ezo. Na certificate ziri za mirundi 2 mu mawulire mu news reporting and reading mu IMSA competitions. Then when navaawo nga buli weekend ku ssomero nga mbako information jembawa ku parade nga bayita assembly nze nga information prefect ne mbawa amawulire agabadde mu week. So ekintu ekyo kyaleetawo nnyo enkyukakyuka mu wakati w'abayizi ndowooza n'okumanya ebyali bigenda mu maaso mu kiseera ekyo yali 2013 2012 olevo yange nagikola senior 5 nagikola 2013 nemala senior 6 yes sebo. We navaawo maze okola senior 6 tuli mu vacation ne ntandika okusiika chapati. Naliko omusiisi wa chapati. Mama ng'ovudde wa? Netandika okusiika chapati awo. Chapati ng'ozisiikirawa? Awe wake waffe. Ewa nti si buli omuntu amanyiiyo. Kati gwe kitwale nti nno nazisiikiranga wake waffe. Anti kyalo kikale? Siteekeddwa kubaako na privacy. Wamwe toba na privacy. Kyalo ki? Nteekeddwa okubaako ne privacy ng'omuntu. Kati okyogera nti Matuga. Kati lwaki obadde okimbuuza ng'omanyi nti abalabe bo baagala kumanya nti nazisiikira wano. Kati nze bwekuga nti nakimanga amazze ekawanda bakomewo banguleko nga gampeerera kibi. Kale nga tuvuddewo awo ntandika okusoma era chapati ezo zanyambako mu lugendo lwange olw'okusoma. Awo ng'okyali mu secondary oba ali omaze okuyingira nga nyingidde campus nensoma amawulire nga mwenzija transport eyantwalanga kana nga mbimaliriza ebyo byonna era mpaki natandika okugenda kumpe okwange omundi ogwasooka yali 2014 waliwo story gye twakola yali yatemu waliwo omwana gwe basaddaaka awo Matuga biki nempulira essanyu nga kyajjukira erinnya lye manya ndabika sikyagajjukira gwali mwaka kyo yali 2014 yali is it Calvin Kayemba oba sijja kulimba myaka ndoza migiseewo emyaka mingi era nawulira essanyu ng'emboozi omulundi ogusoose nga kuliko erinnya lyange Robert Musanje ne Sharifu Sebunyako. Ebiseera ebyo twali ne Sharifu. Yali mpewo ki eyo? Kubukedde ate nagambye omukutu ogusinga nti tewagwogedde buli omu awaana obwedde mpakanya buli omu awaana obwedde nzija kumulamwa era ebyaliwo neeyongera mu maaso genda nga nkola amawulire naye wakati ku mulundi gwo ogwasookera ddala okulika kumpewo ndoza walabanga nga gwaliwo navimba omwana wonna n'obuyitaayitamu
nkugambye ekyo balina omumanya navimba ku kyalo abampulidde ate jjukira yali lead story 1 nenvimba nengenda maaso nga nfunafunayo bu stories nga wembutwala we babungobya nti kano kibuzeemu ekiti bimalamu amaanyi ebyo nesaapowa oba lwakuba nti kyayika gwali muzimu omuzimu ogwo ogwamawulire nga gutambulira omuzimu gwo nga oyagala okukola olugambo mu ggwanga so ndowooza wekito awo wentandikira okukola amawulire paka nakati kati tobeeranga ono ejjusa nti oba lwaki nayingira obwamawulire oba bufuna oba tebufuna tobeerawo nokyejjusa nti kale singa nasoma ebirala era waliwo wobeera awo n'olaba nga waliwo nga kiganyi nga olabira ddala nga kiganyi mugamba naye kale singa nagenda nensoma kino wekiti oba singa nagenda nenyingira omwamakanika kuba nagalako oko nogenda mu garage ngendo oli mawulire noli mu garage oba oyagala kigenda oyagala kitwala mu awo wenyini mu vaka ya senior 6 nengenda koko era mu vaka yemu nengenda koko mu kocha welding era welding ye ebintu ebisinga mbimanyi ebintu ebisinga mu kocha welding mbimanyi kuba waliwo guy yalinga apangisawe waka ku nju zaffe yaleta workshop ya welding kati mama namugamba abeere nga akola ki naawe akuyigiriza mpola lwakuba nti kale ebintu ebimu nga tayagala kola ki bikumalirayo nga wokwata ku tochi woti oyo ki nga nedda ogenda kwonoona amasannyalaze kati nkizuula luvannyuma nti yali tayagala njige olw'ensonga nti mba kuyiga yali ajja kukola ki baali bajja mugobawo nze ate nteekewo gundi eyange workshop eyange nebineno simanyi kusala square kuba bye bitandikirwako olina okuyiga okusala square olina okuyiga okupima olina okuyiga okufuuyira langi okugisiiga mba kuyiga baali bajja nga nti baba bajja kumugobawo yateekewo workshop eyiye ng'oteekewo eyiyo lwansonga nti gwoli mwana waki walandiroad awo nenfokasinga ku chapati zange nenfokasinga n'okusoma amawulire bwekito wekyali kati mu mbeera eyo amawulire otandika galabamu gatya obuzibu n'ogamba nti kino kyenajjirira nakisobola omundi gwange ogwasooka kuba ndabika namala emyaka nga sinatuukawo awo omundi gwange ogwasooka okujimbibwako nali era wenyininyini nali nkyasoma nga ndi mu kusoma mawulire kati nalina kakamera waliwo accident yali eguddewo omukazi yali atomedde omusajja yali ava mu tawuni asale kuba ayingire ng'ani amutomera owa boda taxi omukazi ng'atomera musajja owa boda akkirira nezija ku kamera yange nenkwata ebifaananyi nemutunuzaamu nemugamba omukazi baako kyoyogera ku kabenje kano yenyininyini omukazi atomedde omukazi yanjimba nankwata waati ettaayi nangamba omanyira kukakana engedi nti accident eyo yali egudde mu kitundu mwe nali mbeera abantu ne bamuwaganyalako n'akita ng'ali ayagala kukuba jjukira nali mutini nnyo nga ninga olusubi nga n'empewo esobola okunfuuwa n'endweri nga n'empewo ensuula esobola okunsuula n'engwa mukazi ne bamuwooyawooya n'agenda n'avuga emmotoka ye n'agenda kati ono gwe yatomera sikyasobola kujjukira biki ebyaddirira awo gwe yatomera oba byaba bitya byemabega omundi ogwokubiri twali tugenze waliwo omuliro gwali gukutte essanga eyo gwakwata kiro enkeera ku makya twali ne beezera abo ezera omumanyi n'omuwala ezera ono wa NBS sebuliba bwangu
Sebuliba Bwambwa anti we Lugwayo erinnya liggwayo Sebuliba Bwambwa tebubambwa mu luggya. Kati tugenda ku kimotoka ekyo twalinze Ezera n'omuwala kati ali ku Spark bamuyita Asfa nedda si Hasifa ani Betty Betty omumanyi Betty mujjukidde simawo bakyali ku Spark atugenda Ezera yapangisiza kamera nga mpa kamera nga ngamba genda okuba ekifaananyi kiri eky'emmotoka eyo eya Fire Brigade kuba kwata video bakitiru photo byombi kuba byombi byali byetaagibwa nga nkwata ekifaananyi nga nkuba ebifaananyi mba nkyakuba ekifaananyi wenti kuba nali busukka kkubo nga bomba alese mu kamotoka kaliko mu distance ndowooza meters ndowooza nga 10 kati nga wendi ndi busukka kkubo naye ng'emmotoka gye nkuba ekifaananyi naye eri busukka kkubo nkuba abasirikale gye baava ne bankwata jeke saata tewasala nga sinasala kegabo basala tolanga nkuba ekifaananyi ne basala nga gwe tonnabalaba nga siina gwenda bye jukira ndowooza engeri gye nali nti ndi mu viewfinder wenti nfokasinze buno obwedda neno erina viewfinder wali okyusiza nga oli mu kifaananyi yali yali 1010 si 1010 yali Nikon D60 beera D60 kuba ekifaananyi mba nkyakuba ekifaananyi abasirikale gye baava saategeerayo ne bantwala ku kimotoka okwo kwennyini kati kwaliko komanda waabwe omukazi bakutwala batya nkugambye bankwata jeke ne bantwala ku kimotoka nga empale bazitudde mu bbanga bwe bati jeke omanye efaanana ekyo omanye motoka ati waliza okukwata nedda jeke za ono gwe mwampadde nga wampaka nze kukyaziza leto mumanyirira wano jeke za bika biigi wala bakukwata jeke jasi kukwata bukwasi ne wawo jeke gyendala nga yo n'empale otambula oli ku bukongo jjo bwoti jeke kijeje njagala okumanya gwe mwampadde kiki jeke gwe jeke za bika biigi wera mkwata jeke gwe kitwale nti bankutte jeke ojja gyawuliramu eyo kitwale nti bankutte jeke ne bantwala ewa komanda yali atudde mu maaso omukyalo oyo simanyi linnya lye naye nga alayika Mugisu yali wekawempe simanyi oba akyaliyo ne bantwala ewa komanda nambuuza ID eriwa ebiseera ebyo nga ID gye nnina ekyalina ya ssomero naye ng'eraga nti nno ndi student wa journalism nenjibalaga nambuuza kati obadde ogenda wandiika ki nensirika nangamba mumwambuseeyo waggulu alabe muwandiika nnyo wanena amawulire mbu simanyi tetulina mazzi tuze tetulina mazzi ne banyambusayo waggulu tebakuba mukompyawo ate kati nze akunyumiza sina mpize bankuba ne banyambusa waggulu w'ekimotoka ku toopu ekyo ekimotoka kya Fire Brigade simawo ba waliwo yali akiwalampyeko naye nze nkyasoose okuwalampa ku kimotoka kya Fire Brigade ne bampalampya waggulu eyo ku bagiyita batya ku jeke nga ndi ku jeke ne mpalampa waggulu ku kimotoka ne bangamba kati amazzi ogalabye mwegali ne mugamba afande mwegali kati obadde ogonze ate oyinza owaganyala ebyo waganyaza kati abakugambye okukuba ebifaananyi nga bo bali luddawa nga bali eri baliko distance bali mu kamotoka kaabwe nga balaba ebigera maaso oba baali babiraba empalampa ekimotoka kati nno bikube n'ebyo ebifaananyi nabyo nembikuba nenkuba sebe ekimotoka ekyo waggulu kirina tanka ziri 2 nga olaba tanka ey'amafuta kati kirina gundi wano waliwo na wano waliwo naye nga wano kirabika we bagayingiriza na wano we bagayingiriza inkesi ng'oba olina kyoyagala olina ayita eyo waggulu
nkuba ebifaananyi ne banzijayo ne banyingiza era munda mu kimotoka bangamba kati tugenda naawe e Kawempe tugenda naawe e Kawempe abakutumye bagambe bakusanga e Kawempe nensooka ntintima awo nentintima tiwafuka mu mpale nalimu akawaganyala bandi awo nga beezera nabo nga batuuse biki ebyaddirira awo saabimanya ne banta kamera nayo ne baginziriza baali bakuggyeko ne kamera basooka ne baginzijako awo ne baŋŋamba biki tugenda naawe e Kawempe ID eriwa ekyavamu nga baŋŋamba yambuka waggulu nga nyambuka waggulu ankuba bulungi ebifaanani byange nga tuvaayo okyali ku mukulu gwaffe Uganda Standard News nangenda Element Man muzzukulu wa Mugema tugenda mu maaso leka nsooke nyogerera abantu tugenda mu maaso ne programu eno nabagamba nti bulinga Mei lumu lunaku olwaleero luba lunaku lw'abamawulire mu ggwanga tufuna bannamawulire bano betumanyi abayiseeko mu bizibu ebyenjawulo mu mulimu gwabwe ne batunnyonnyola bakimanyi tukyagendera mu maaso concept wagijja ku ki ey'okuvaayo nga oyambala byelementi ebyo ng'owa booda gwe bw'ogenda ozina omukazi gwotamanyi gwoteekakasa toka tuyambala elementi naye kambuuze wandeese ku mukutu gw'abakojja oba twaze kumala balongo tuli mu kunnyonnyola nsonga ezikwatagana ne bannamawulire katabira nina omugamba nti yandeese wali bawemuzi kale mbadde nkugamba nti in case bw'oba ng'ogenze kale okusinkana omuntu gw'oteekakasa kati nze tonneekakasa nkwekakasa wandeese tonneekakasa mbeere nkwekakasa naye ngamba bugambi kati eno nze eringa gundi yange kati gwe lwaki nze njijjayo face kati nina kuleeta kino njawukanire ku bantu abalala badde mbagamba wamma ati omanyi naye anzijja ku mulamwa bannaye abalabi baffe abalungi kale program saategedde nti nno andeese ankyazizza wa booda naye nsaba mutugumire byonna byonna ebigenda mu maaso eyandeese wa booda simanyi lwaki simanyi concept gye yagijja okubeera nga ye siginicha ye okubeera nga ayambala elementi naye abantu munnange babiraba ate ne banyumirwa kati bakutegeera batya okunte kasabala bakilementi bategeera butegeezi nti omusajja waffe wuunazze lwaki tofuna nkofiira nze njagala elementi nze ndaba nze nkuleese ozze ku ccano yange tikyalo gyozzeeko nyambala elementi nawe oyagala njikuwe okyazizza sirina ddembe nze lyogera nze gwokyazizza olina eddembe lyeryogera munnaaye sinnagaana nyiza okuba nga gwenezi eyankyazizza nga muwunyirira nga kyekimwambaza elementi anyway mbadde nkyabagamba ti bannamawulire bano abasinga obungi bambi bakaluuza mirimu gyabwe wakati mu security ate ebiseera ebisinga n'abantu betubeeramu tugezaako okufuna bannamawulire batubuliremukko ku buzibu nammwe bannamawulire baffe abajja mugende okujja mu kintu kino nga waliwo lesoni egenda eriwo bannamawulire bamwe bannamawulire bannammwe bannamawulire baffe abalala abajja olinayo ababo anti ogambye bannamawulire bammwe waliwo abalala nti bannamawulire bammwe abafunyeko ku buzibu gamba bannamawulire bannaffe abalala abajja nze kukyazizza naye ng'olina amateeka mangi ogafugana omukyene newaka bwe gatyo wonaayogera ebyekitumbavu olw'okubanga okyazizza ku kyanoyo agala kummanyiira mandisinga abaddewo mukatabira tuli ne munaffe Musanje Robert agenda maaso n'otunnyonnyola kakati kati oyise mu bizibu ebyo byonna omanyi biwedde challenge ekyendala gye wali ofunyeeko n'ogamba nti nandivudde mu mawulire gano
challenge lunaku olumu waliwo omuliro gwali gukutta akatale tukwata ebifaananyi nkwata ebifaananyi wali budde kiro biseera ebyo nali nakagula ettaala lyange ettaala betukozesa obudde obw'ekiro simanyi oba gwogula bitaala naye nze ŋŋambye ettaala anti erya kamera kati agago bitaala era biba bitaala byonna byebimu ettaala erya kamera bisiba ku gundi wenti wamma ebiseera ebyo nalina akakamera ke nalina kaali kakamukoda kati nga tosobola kasiba ku ttaala ng'olina kakwata mu mukono guno omukono omulala n'okwata ki n'okwata ettaala kwata ebifaananyi abasirikale gye baava ebiseera ebyo abeerudiyo baali bakabaleeta omusirikale bankwata embadiya naye ng'ekinkwasa embadiya nno kyali ki tebaagala nkwata ebifaananyi by'akatale embunga kajja omuliro ate nga lwaki simanyi abasirikale abo nno lowooza kyeka mulimu abasirikale abamu entegeera yaabwe sandi kyogedde naye mulimu aboosa okwosa mu ngeri etya nga bavaako simanyi oba kivaayo nti nga leero n'ategeera enkya n'atategeera naddamu otegeera lunaku lulala kwe kwosa oba mulimu abamu ng'emitwe gibayamba kuloota toyinza kuŋŋamba nti nno omuntu azze akwata ebifaananyi takutte ggwe naye akwata bigenda mu maaso mu katale akatale kakutta omuliro ate ggwe n'okwata bintu bye n'otandika obikuba wansi n'obyasaayasa oba tebaagala kamera nga balina kye bayisaawo kamera mulundu nti egenda kuvaamu amasasi gamukube afe ate abamu balina mu bannamawulesi temuli bange ati kyekyo kyegambye bwotunuza kamera bwoti abantu abamu emitwe gibayamba kuloota oba n'okuloota nsedde n'okuloota nga tegiroota mulimu abantu abamu ng'entegeera yaabwe si yesaana si ya bulijjo so bankwata ebifaananyi omusajja n'ava eri ne bava eri ne bankwata embadiya ne banzija kamera nali njambadde kuba bukamukodo obwo bulina gundi bulina akasipi strap bw'okambalawo oti kiba kizibu oli okakujja mu ngalo kuba kabeera mu ngwa okambadde ne bagezaako kanzijako n'enkalemera balaba nkalemedde nanzijako ettaala ginene eryali mu mukono ogunene n'alikuba wansi n'alyasa kati ebiseera ebyo katulo ng'akuwa nsonga ky'obudde okukwasa bifaananyi nga nkuganye nti abantu abamu tategedde ensonga lwaki okwata ebifaananyi takubuuzizza nti gwani takubuuzizza idiyo yeriwa biki takubuuzizza naye ye n'ava eri nakolako malicious damage ku property yo nakuinsultinga ebintu ng'ebyo kale so tekyali nno kunzenzeka waliwo n'ebiseera ebyo yali manager wa TV ero yabukedde yalaba ndi kuba bali balina we bakuŋŋaanidde awo bayita ku kyamabaala ebiseera ebyo naye labika yavaawo kati yalaba ndowooza bakoze ki bankutte embadiya banjimbye n'ayambuka n'adduka mangu ku poliisi akole ki alipootinga ekyekigenda maaso kyekibaddewo yali atuukawo ati ku poliisi naye ne bamugyako essimu ye ne bagikuba wansi ne bagyasayasa naye nga omanyi nti oba oli awo mubaako abantu abamu bemuba mumanyi kyatwanguyira ne tubaako abakulu abamu betwatuukirira akukakana nga ebintu byange babinsasula ne manager essimu ye ne bagimusasula nebubeera olwo nga wayita mu bizibu bingi anti kyekyo kyegambye nti ng'ebyo byonna omuntu bw'akulaba nga oba oli awo
oguze ka Rolex ngako oguze onywedde kachai onywedde katunda ku kasoda akuba wankyaziza munnaye naye ndaba enyonte enkalamata enzita naye terikavaayo oba olowooza wakyaziza oboto ebyokunywa bijja tofaayo so wetutyo wetuli kati ate nawulirako nti olw'omusomesa lwakkirawa naye nga tetunagenda ku lwamusomesa njagala naawe abantu obabuulire embadiya gye bakwata ku lwabiriga ati nze nkukyazizza kati gwe tokkirizibwa nze nkukyazizza kati nange mpita kuyiyo nange ntotole abalabi baffe abaliyo abalabi b'omukutu omusajja ono gwe mulaba kati kambuuze ondeese kunyumiza bantu gwe kati oba nze ondeese nyumiza abantu kale nyumya omusajja ono gwe mulaba okufa kwa Abiriga Abiriga baali bakamutta ndowooza nga wakayitawo eddakiika zaalinga 4 batukubira amasimu tugende ebiki tugende tukola amawulire Kagere bamugamba atuuka awaali abasirikale gwe nyoko tewemanyi oyagala kumumanyira owulire oyagala kumumanyira ekisaka kino bakikwata embadiya batugamba abamawulire kuba twatuuka ne tukubakuba ebifaananyi awo ebyali bisooka ate owuuna nga byatuuka ku ggwe nze mpulira ggwe onyo yanyumya gwe sirika nze nyumiza abantu nze nyumya bunyumya nze nyumiza abantu nyumya nze mpuuna buwuunya towuuna sagala tolina wuuna yagala nze kole sirika ibaawe gwe ddala ezo tagenda kunfugira wano yagala osirike naye nkuganya owuuna ombuzaabuza ng'owuuna naye nga batugamba mukubyeko ebifaananyi ebimala kati essaawa eno aba forensic batuuse ne basibako akagundi akakantu akakagu akayero towuuna kati maama oyagala oyogere nga nsirise nyinza n'okugoba ogenda otuula eri elayitinga ekyali nnene gireke munnaayo omukulu ono nga bamugamba muve ewaaba amawulire musembereeko ka distance ale munaye yatulaga nti nno yewa bidi bakikwata embadiya naye tebankwatanga ku mbadiya naliwo bakuba emigere naliwo tubuuzaje naje yaliwo wali kazi wanganya okuwuuna walina ku live ya gundi oba wali reporting live ku Bukedde FM bakwata embadiya nzijjukira siso ajerabira tugende mu maaso kati nkuddiza omuzindaalo Abiriga omule mirembe bammayi naye wakyaliyo okunoonyeza kwe kwakomawo mwe bannamawulire gwe toli si gwe wagenda n'okola n'okumuziika si gwe wagenda n'okola n'okumuziika ekyo njagala banyumiza story eno kuba gwe wagirimu ey'omwana gwe baakwatira ewa Abiriga gwe baakwata nga eyali asudde essimu abantu banyumiza emboozi eyo bw'otaginyumya tukoma wano abantu olwedde bagambye yali mwana ati banyumize era omwana ne bamuta banyumize kati tonyumiza nze nyumiza bali omwana bamuta kuba yali mwana muto tanaza myaka 18 kyali kitya tubuulire mu ntandikwa nti yasuula essimu wali wakati mu kavuyo mu kudduka nga babagobye poliisi eyiise n'asuula essimu gye baakwata bonaga nti abatemu be bagisudde ne bamukwata ne bamulondola ne bana ne bamuta wali ekirala nze tonyinyonyodde bulungi biddemu waliwo emigere egyayitingana egyaki awo essomero
gibanyumize ate nga nze nkukyaziza olina otunyumiza obugubi owamuli gwe wayitamu ate gala nze mbyogere nga nakuleese kugamba bantu kati lwaki gwe bibagambye nti no baatukuba emigere ate byayitinga nani ataabiraba ku social media nange kenyini era ngenza okukyaza nga nabiraba waliyo naliyo kwamba twalina ekisajja kino kyekywatukubira n'essimu naye layiti eno nga ene tugendera awo ekisajja kino eno kyemulaba kimbuuza ebintu naye nga kyaliyo ate naliyo ngenza okuleeta kati mbaluviire ku ntono omusajja ono yatukubira essimu nti waliwo story weti ne weti abasomesa babanja omusaala gwabwe ku ssomero lya wazi baliyita batya bana essomero ligenze essomero linvudde mu mutwe njijukiza gwe watutwala sizinabatwala nyoko essomero eryo nti nga abasomesa beemulugunya nga abasomesa baali beemulugunya ku director waabwe yali tabasasula munnaaye nga tuzisamba tutuuka ku ssomero abasomesa nga tubajjako story yaabwe tubanyonyola batunyonyola emboozi yaabwe tubikwata ku kamera tufuluma tubagamba mututwale eri mukama wammwe tumuggyeko story ye naye nga batukulembera batuyingiza ssomero batutwala mu ofiisi ewa director yani Didas Mugisha Mugisha Didas Mugisha Nguma munnaye tutuuke akasana buli wekeyongera omanyi nti light eyongera ekyongera okujja kaya ate gweoyingirayo tugendera naw yongera okitte yongera awo wajja mala kati abasomesa nga batubuulira biki ebyabatuukako director yali tabasasula kabagala kwekubira nduulu oba oli awo aba ministry essomero baliyita juniors essomero baali baliyita juniors national primary school lisangibwawo jagala kwese muto munaye nga abasomesa batukulembera tutwala ewa director kati ekyabayisa abamawulire nga baagala bekikwatako oba oli awo singa baba balabye ebintu ng'ebyo baveeyo babayambe aba ministry singa bavaayo ne balaba ebintu ng'ebyo baveeyo babayambe tuyingira essomero director yali twali tetunnamweyanjulira namweyanjulira kuba twamugamba twali tutandise nti nze gundi ne gundi Dani ye yali asoose nti nze Sserwanga biki olwedde kamera zaffe tuziina mu ngalo omukulu yatandikirawo emigere nga akasuuka twali tugenda muddiza naye nga ethically professionally nga tusobola kumuddiza era abantu bagamba nga lwaki temubaddiza mwabadde bangi twali bangi nga tusobola omwataakinga naye ate mu mateeka oba tusobola mwataakinga kuba ye ali wa ssomero lye ate nempi n'okuuma obuntu bulamu oba tusobola mwataakinga professional w'amawulire n'owotaba w'amawulire wabaawo akantu kiri eky'obuntu nti nikeze singa nkozewo enti ne wenti waliwo outcome eziyinza okuddirira so ye ekirala singa twamuddiza omusango twali waabye musango ki nti tumukubye
waliyo gwa defense goyinza baguyita batya anti gwo ogungamba nti bwolwana n'omuntu n'omuddiza siri nnyo wa poliisi naye nga mpulira nti nze mbadde gambye ekyange nondaga nti nno waliwo ekisingako gwe kyomanyi ate nekyomanyi ate nakyo tokimanyi nkyerabidde bwerabize kati awo tokimanyi era sikimanyi munnaaye so ekyo ekyali naye tomala ebyo byonna bimala okubaawo poliisi ejja wejja netutwala ffe ku poliisi twagenda nabo abasirikale ku poliisi awo Igombe batuggulawo omusango gwa assault ne malicious damage ku property katuba twakaguggulawo naye n'agenda ate ku division ebiseera ebyo kasanga ti yali yetwalawo nakola bakiyita counter accusation nti muguddewo omusango nange kanzigulewo mwenna muli ba suspect kitegeeza mwembi muba ba suspect okutuusa nga state ayise fayiro ezo zombi n'alaba nti okusinziira ku bujulizi buno na buno ono yeetaaga okudetainingibwa yesebo bwekityo wekyali naye essaawa eno emisango gyonna gikyali mu kkooti naye nga bitambudde mpola kuba abantu bali balowooza nti binaayanguwa beebalamuzi ate mmanyi process kati eriwo essaawa zino process eriwo tuli mu kkooti kyebalina okumanya nti tuli mu kkooti omusango gukyali mu kkooti okay tukyagenda mu maaso ne wano ku Standard News UG nange the Element Man muzzukulu wa Mugema element kyo kinkanga buli wenkulaba nga okyambadde kiba kinkanga kitya kitokyusa ekintu ekirala kati nno oyambalira ddala lumu akakookolo okole ng'oli mu kakookolo ate akakookolo abantu tebaagire oyagala abantu abaana badduke bamale butandaba kati abantu be bagaa nti obalabikira bulungi ono n'awambuziza ku gondi wazza emisango lwaki yambala element lwaki twagala feesi yo feesi awo mujja jjira wa n'essi kati oterese yansigo yakusimba abantu balina okundabira anti nze da Element Man era nina kubeera n'ekyo kye neetuumye abalalu bali mu nsi kati ovumye bulalu abalalu bali mu nsi nera kye njagala osaba basawo ab'ebutabika temulowooza nti abalalu mulina bali abakuba amayinja bokka ye n'omusajja ono yeetaaga okutwala mumukoleko okunoonyereza nga basinziira ku ayinza obbakiraya nti wammwe ab'ebutabika nga basinziira ku ki kale omuntu omulamu omuntu ategeera obeera otya nga toli mu kutambula toli ku piki otudde awo naye ng'oyambadde Element anti era nkugambye dress code yange gwegenda kati gwegenda ku YouTube yange olabe oba ku TikTok sina kintu ala ku YouTube yo nina kugamba ky'olina kukola ate abantu bo babinyumiddeyo ne babiyagala tokola kinyumira abantu golowooza terina kyekkosa ku bulamu bwo okubeera nga ndifuye nnyo ekyo kyogera lwakuba nti tomanyi naye era n'owonaagenda eri omusawo yenna era ajja kugamba nti kirina kye kikkosa ate kati essaawa zentulirayo mama nsirayo olunaku lulamba mujja sisaawa emu nga nkijjako nga wenkukyazizza era tugenda kumala tuzowana era nkijjeko bamukyere bintu lunaku lulamba tokisiibiramu ddala nti ye dress code yo kati yo njijja ndi ku kamera nenkyambala bwanti oŋŋambye wasalawo kubeera Element Man kiringa kuŋŋamba nti nno leero nyambadde empale naye njambadde lwakuba nti nzize ku seeti waneeno nti bwe mala okuva ku seeti nga njijjamu era bwembeere waka empale mba njijjamu mba njagazaaki n'abaana nga bakulaba njijjamu nga ndi mu kisenge kyange waliwo omusajja eyagamba nti singa si ki abaana waali badde obalunza
ngamba abange ngamba balunze nze bana kufaanana bajja twala embeera zo kali ekirabani kyo kitwala embeera zo nakyo kibeere nga kiyambala element nga tekina kye kigenda ate no gye bujja yinza okuba element man junior kakerenda kava ku lubaya kale manye tunyumya emboozi byonna biri mu script kakati tebiri mu script wandeese ompandikidde script bannaye njagala mumbuulire wano obwedda nsomawo obwedda bye mbagamba anti obaganye biri ku script tusomawa abantu ogenda tulimbisa abantu ati kati balimbisa ogamba otandi nno tuli ku script nga wano eriwa anti eri mu bwongo obwo nze sinajja na script bana abantu oli mu bwongo obwo kunjogezaako eri mu bwongo obwo nange eri mu bwongo bwo sina script gye wampadde abantu mbagamba mazima mbagamba byaliwo mbagamba mazima sina script gye wampadde anti era nabo babiraba nti bakkuba emiggo ate yali script anti byobanyumiza mubeere bulungi bayi tetunaba mukulu tukyagira mu maaso ne programu eno anti ndabo ozijja kumulamwa sinna kujja kumulamwa ogamba oti abantu nti no wampadde script ngamba bino byo kati byonvuma kati ze onvuma nabikugambyeko nekino ekisajja kitegeeza ozze nangwe neweredde ntigenda kunvuma sinnakwewerera nkugamba kyolina kukola kati nze nkyakubuuza kuba nakolese wano kukubuuza ekirala igwe nga ggwe ku nsonga zino ez'obwamawulire essaawa zino osobola okuva mu mawulire oba ogenda nago mu maaso era ekiseera sisobola kufiira mu mawulire ekiseera bwe kinaaba kituuse nja gawummula waliwo retirement ebizibu tebisobola kujja mu kintu kyoteekeddwa kukola Bebe Cool wadde sirifaani wa Bebe Cool naye waliwo oluyimba lwe yayimba mulimu akatundu akagamba nti ebyo ebizibu byosanga kapanda akakulaga nti toyitawo oyita waneeno so sisobola kugaddukamu olw'okuba nsanzeemu ebizibu kitegeeza era olifaani wa Bebe Cool olaba wakamanya akapaati sirifaani we kati lwaki wakakwata ate sikkirizibwa kuwuliriza nnyimba ze anti omuntu oba tomumatira kitegeeza buli kimu tokimatira abaana balunze kati olaba wakakwata kitegeeza obeera faani wa Bebe Cool nti ennyimba ezimu zikunyumira kitegeeza obeera ki faani we kati oba tomwagala Bebe Cool bajja nakuwayo ekyetaano okigaana kiringa woonaŋŋamba nti ndi ku ssomero naye omusomesa wa subject gundi simwagala sikwatagana naye n'ebyasomesa sigenda biyita awo obeera mbuzi kati kitegeeza tekitegeeza nti olw'okuba sirifaani we siteekeddwa awuliriza nnyimba ze era oba olinamu akamwagala nabyo babwabi yabagamba nti byennyimba mwefuula abatabyagala naye nga bwemudda mu kisenge nemukola ki nembiwuliriza tegeeza otuukira okuwuliriza oluyimba lw'omuntu yakiyimba ekyo Bebe Cool era yakiyimba Bobi Wine wotuukira okuwuliriza ennyimba z'omuntu n'ebiyingiza mu bwongo njagala nkugamba ebigambo bino kankuwa example Bobi Wine ne Museveni bali tebakwatagana mu byobufuzi naye okimanyi nti Museveni awanye obudde ebigambo Bobi Wine byayogera ekituufu akiwuliriza ne Bobi Wine awuliriza nnyo ebigambo Museveni byayogera abiwuliriza asobole okugyamu kikyanaayogera enkya kati gwe oŋŋamba nti no sirifaani wa Bebe Cool siteekeddwa mu era buli omu ayagala munne naawe obaako ekikubulako buli omu ayagala munne obeera nga bali be nagambye abalina emitwe gye bayamba okuloota abasirikale abamu ku bo abalina endowooza eyo manyi nti bonna kati
nga tulina telefundikira programu yaffe kyenjagala okumanya gwe nga gwe biki byoddawo n'ogamba nti byennyinza okwenyumiriza mu mawulire ekiseera kyembaddemu ozize emyaka emeka 5 nagambye natandika okukola amawulire wakati wa ebyabantu tebabyagala gamba lumu mu myaka 10 giweze 2013 2014 kale bala 2014 kati tuli mu 2026 emyaka 11 tuziga 12 awo ekyo nkikulekedde kati mu myaka egyo gy'omaze mu mawulire nga gwe biki byoddayo n'ogamba nti ekyamazima kino kigenda kunkolera oba kino kinkoledde nganze mu kaseera akatono ke mbadde mu mawulire ekisooka mawulire ofuna emikwano egy'abantu ab'enjawulo kyensinga okwenyimirizaamu ekyo kyekisinga bakiyita ofuna social capital ne bw'oba nti obadde toyina mu kasente oba ki naye ng'olina abantu olina social capital ye benefit esooka gy'osobola ofuna mu mawulire sisinkana abantu ab'enjawulo ndowooza omuntu gwe sisinkanangako mu mawulire gano eno mu ggwanga muno ayinza okuba taliiwo ntambudde ebifo eby'enjawulo mu ggwanga ndowooza kati ebifo ebisinga mu ggwanga muno ebitundu ebisinga mu ggwanga muno buli wamu ntuuseewo olwakuba nti ki olwokuba mawulire ate nga mulimu n'ebiseera wetwabeereranga mu ssomero nga tusobola kwafaodinga okugenda mu bitundu ng'ebyo oluusi nga bagamba nti genda okulambula mu kitundu weki ne wekiti twetaaga ssente weziti ne weziti nga temujja zaafodinga naye ate wangi ngenzeeyo ate nga ku siringisi bwereere naye ng'ekintu azizaayo mawulire oba oliawo ne social capital n'abantu abo bennina ndi wa mukisa nti oba oliawo nze omu ku bantu abatakyapangisa Katonda yanteekako akasubi sininga muzifunye mangu tulina bannaffe abakyali mu mamizi nenfuna akasiisira wensiisira however much wendi siwo we nandyetaaza okubeera naye ate era olw'ekisa kya Katonda ndiyaddeyaddeko ng'omubi omweru nsobodde okubaako oba oli awo ne famire naye ng'era ekigibeezaawo katako oyo simanyi gwe bw'okikola nange nkikola bwentyo nga naye bw'okikola ate kati nze nnakulesa nze nnyumya ebyange naawe bw'olindeeta ewuwo mbulira kasasiro olina gw'oyagala kati obadda nze kunyumiza kasasiro katabiro nobwaleeseko obadda munyumiza kasasiro nze kuleese obadda ondeese nenkunyumiza nonyumiza emboozi bagamba egire ekuta ebisubi sijjanagamba kunyumiza kasazi anti nja kyekugamba nti nange kati olinga agamba nti ate nze hosti ate nange nzire mu kwenyumiza ebyange naleese gwenyumize wendi kukyaza tonyumizanga kasasiro kati akaneerinda okyaza ewowo kati ozze wange nze ndina okufuga nze ndina okufuga ozze wange era tujja kuleetako mateeka lwaki wabadde ondeeta tewampandiikidde amateeka agafuga ati kati olinga agala okubba show yange nze kuleese sinagibba yiyo mukuluvuguo tuli ku Standard News 9 Element Man omukulu ono tabadde yanvumyevumye edda munnaye kale kagambo kiko sebo naŋŋambye nti olw'okuba siwagira Bebe Cool siri mufaani wa Bebe Cool siteekeddwa kuwuliriza nnyimba ze ne mugamba wadde simuwagira naye alina oluyimba lwe yayimba
mu luyimba olwo mulimu akatundu akagamba nti ebizibu by'osanga kapanda akakulaga nti toyitawo itawa neeno. Nangamba olifaaniwe tosobola kuwuliza nnyimba ze n'obaako akantu k'omanyi nga tolifaaniwe. Ne mugana ne President Museveni wadde takwatagana na Bobi Wine. President Museveni tebakwatagana. Namugambye abaana abalunzi. Kagambo ki kwalina eri abantu ba Standard News naddala eri abaana abaagala okuyingira amawulire? Ekirala, lwaki abamu bajja amawulire ate bagavaamu? Lwaki tosooseeko kimu? Kati ndeesa kino. Lwaki abamu bajja amawulire bagavaamu? Mbuuza ky'oyagala nkuddemu. Lwaki abamu bajja amawulire bagavaamu? Kuba obaoliawo ayinza okuba agavaamu olw'okuba ekiseera kye eky'okugavaamu kituuse. Oli nabanga yakalinnya omwaka gumu n'owulira nti ate agavaamu. Wali wamulagira kugavaamu ddi? Nedda olaba omanyi lwaki? Amawulire gano nze ndowooza kuyitibwa. Ati nawe kuba kuyitibwa. Okuyitibwa okukwe kuba kukomyawo. Awo oba ogamba. So singa gwe nga ggwe wandibadde wagavaamu dda singa wali tewayitibwa. Kuba kino kyennyini okyokola okikola ki? Okyagala. Kagere. Ongamba otya nti nno okuyitibwa kwange sisobola kumanya nti nno okuyitibwa kwange kwa bbanga weeriti oba weeriti. Ye waba asazeewo okugaviiramu awo okuyitibwa kwe nakwo kuba kukoze ki? Kuba kukomyawo. Ekirala ebimu ku byali zaalibadde factors ensasula. Kwa media houses nyingi mu ggwanga muneeno naddala ez'abapasita omusaala gwabwe mutono. Wawulira waliwo story Katabira gye yakunyumizaako olumu ey'omusumba Deo. Sijja kutya mwasanguza gye yali akola ku HG. Omusumba olumu yababuuza naye sibasasula naye buli lunaku amawulire ngalaba ku mpewo mugajjawa ng'ojja kundetera okumunoonya nnyumiza emboozi eyo. Okitegeera? Sibasasula naye amawulire ngalaba ku TV nga lunaku bakola. Naye amawulire ago ekigabeezaawo muba mulina ogenda mu field ekikutwalayo nokozesa transport olina okozesa amafuta ofuna amawulire ago. Kati zibinza okubeera factors ezimu ezigaana abaana abo okukola ki kweyongera mu maaso ne career yaabwe ey'amawulire. Ndowooza kyekyo. So nze advice gye naali wadde abaana abali eyo abayinza abaagala okuyingira amawulire, persistence oba okulemerako. Kuba nze nange wondabira wano eno namalako emyaka 2 feti nga nakava mu ssomero namala emyaka gyali ndowooza 2 naye nga sifunangayo wadde 10 ky'amawulire neki nga sisasulwa nga nkola mu fiidi okera ku makya kugenda okeera n'ogenda n'oleeta emboozi naye nga bakyalaba nkolayo okitegeera. So buli boolemerako Bobi Wine yagamba abalemerako be baba bafunamu. Kyekyo kati naffe oba oli awo twalemerako bwe tuba nga tulinako akatono at least akatono ako ke tutuuseeko okenyumirizaamu. Ekyo kiri kale sibula abatuwuliriza oba ababadde batulaba bwe nabadde nsija namaze kubagamba nti ngenda kujja kali program eringa ewedde baba naleese olwenda mwereetedde saategedde mbasiibule bamaze kumpita bweba tebampise sijja nange basiibula era wembasabagaye nti nzija sijja basiibula ng'omuntu olera mu program ng'ewedde nogasiibula abantu abakulaba bansasudde okujja wano bansasudde sigenda wamanze kambe siibulire sigenda kubeeraga wano tebava ku channel
tebava ku chano yo bwesibuli eyakamba esibye waliwo balesi yakwera nga asuka omuntu gwendesereza namwe mulabye obudde agezaako kumpamba naye nange gwasanze nange badde siri mwangu gwe wambye waze oyambadde ekyelementi toyagala bantu bakulabe kitegeeza olimba owambi Mbuwambe okyesibye mbulago kikyo siri mbuwambe anti kati oyagala empewo ekikunte nkubikulako wano otyaki leka elementi yange watta muntu nze elementi man muzzukulu wa Mugema kati olunaku oluddako oba emaaso eyo ndowooza kyazanga element woman anti obere element man ng'ojaza element woman anti nze nina bakyaza abatali ba element man twesonyiwe kyazanga element woman oba ne element baby batabanibo nze mbaga element man wasi yakubera nga asukkawo mubeere bulungi mweraba